Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahman isweta yange mwana kantu kajita kula wano ndagulendala omanzi sweta kintu kyange nnyo. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Dina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amina. Mwasuze mutya amalobozi gafudde omugongo gwakutuse ensinge entujja bitya bakozesezza nze ebintu buli we nalabye nga abakasuka sente ninga afiirawo wenunule webulule naye nga Dubai. I can't thank you enough, people. I was so blessed and humbled to be in Dubai, shown so much love. Just sirabanga konze simanyanga kontininga muyimbi. Abantu, the love was massive and great. Njagala obebaza mwena abantu ba Dubai. Njagala obebaza abatambudde different places. Sharjah, all the states. People came from Abu Dhabi, Australia, London, South Africa. Was all massive. And the love. Omanyi Dubai. Eno yewasinzira abaana mwena bakambwenga kinaye. It's God's blessing to actually became people's favorite last night. Mbadde simanyi ndudde nnyo okuzina mu kumazina. Naye ngeri gye nali mubi mu byendongwe tachi ekomawo kobuki ndowooza tachi yabaddemukko naye empere nino givugoba ku leediyo nnyimba za Kristo Panda nino zigoba ku leediyo kati mazina kyago ke baatadde musimanyi fumita okugulu naye bannanga abantu baagala oluyimba olwo. Abantu baagala oluyimba olwo Kristo Panda. Njagala kano bakakuwe nduvumiridde ndwogeredde naye amazima gali nti abantu baagala fumita empere ne bawanika obubina mu bbanga ne wali Sandra Lian pozi emugundi we naye mwebale nnyo mwebalire ddala. You came out in big numbers. The place was full to capacity. Discipline tiri muntu alwana tiri muntu. Everybody was under tight control and that's good. Twaizemu okwegata twayogedde ku bintu ebituyamba oneness okumanya nti weetaaga muno in all aspect ku ddungu. Sente tezimala ebweru yonna ne woba ne sente tezimala. Unity is most important. I loved the idea. Njagala okwebaza Ddagala Srwanga eyankubira nategeeza ku idea ne mugamba yakabi naye nga nze sibiriiko naye nagenda olaba nga idea ya musajja yakabi. We need to create a movement that will promote our music to length, extra length. Emikono tubenga ba octopus tulekera okwegomba aba Nigeria kuba mu kaziki tubasobola. Njagala okwebaza abantu bonna ababaddewo last night. Kim Promotions, Ram, yani oli omukazi wa tours Ashley Quality. Massive. Ajimpombe yatuwadde emmere all the way through, even up to now tukyalya mmere. Thank you so very much. Hospitality from where I stayed. The people abanvuze bakyali banga manya sigamanyi okutuuka wano paka mu ddongo. Kenny Peterson Soja Alexi webale nnyo munnange mwantambuza mamotoka ag'ebbeeyi. Waliwo omugagga wange yanfunye emmotoka mitaraji eyankolera luli pate nesigenda kezi n'agifunamu. Nkwebaza nnyo nebaza abantu abataninze out. I love people, the DJs, the VJ Massey, VJ Roger. Bulijjo simanyi sirabanga kwetaniya naye njagala confessinga yonna we mulaba Etania mugambe ayina fani omupiira n'okwata ku Etania. Etania ina vibe kino omubisi
kyasoose ne kitunyenyeza namusungu tinengamba ichuli are you looking connecting amaaso ne gatemya omutima ne gukuba abantu be Dubai mwayambadde bulungi girls all of your capacities mwebale kulabika bulungi mwebale kubeera nga mugendera ku ekyo kyolowooza ebigambo byabadde bingi naye munnange kulastira abantu babadde balinze ichuli akonfirming nti party day so and I did that nagezezaako naye muno monna tiruno lwe lugendo lwe Dubai wakira ku macyange enkuba etonya bankubira akasimu ndowooza bampita ku TV bangamba nti ichuli wetaagibwa ku Dubai tour koze ngenda nani tidagala sirwanga VJ Mase MC Cuts ne Roger awo naganirawo emikono gyagaana kuba nategeera yo combination sije neetaaga nali ndowooza bampitira entrepreneurship ngenda ne ham oba ne speaker w'eggwanga nedda tikuluno ogenda n'abavubuka babuuza ndagawa nti ogenda Dubai mitima eno nenjizinga omutima ne gutujja ne ng'ambe no siyo wali abawakanya gundi wempagira oluusi mutima gwankuba nentandika birowooza naye neŋŋaa nedda mulwanyi omutuufu tabaako wakoma kwata engabo yo situla ensawo zo zikube Dubai natuuka balenzi banninda ebibuzo byabaddewo ichuli okola otya bwoti ansanga zo nnina ne mbanyonnyola badde banyize emitima ne gikkakana batuuka ne bagamba ichuli ye waffe byeyogera bye bituufu nange nzize mbirabako n'abaali bantamwa kiva e Bulaayi ebazingako kuba mu butuufu bye tunyumyako biro byennyini bye bayitamu baddeeyo mu bbali ne bagamba kantama naye wano mu butuufu kayogedde ensonga bw'atyo ichuli bw'asaatuuka n'asinga Ebola AIDS combine ng'oli omuyimbi bwe yagamba ekituufu yali ategeeza ono ichuli chapa ku buli continent bigambo bya GNL zamba abango bali mu kidiba mpugira mu ocean ndi shaka ichuli alone ompulidde kati ngo ganyizo fesente za rap oyo si rap sagala muntu adde yangambye buno simanyira apa wa manzi ichuli nkusobola okukola rap every now and day what is rap umuntu yafuna nya mu P7 ngeyo binnema mbiwandiseewo ebyo line tewedde kakala tugende wana simu ino lero gendo le Dubai yetandika ate okwogera nga sinnamusinza aliyo waggulu ankezeza nga ndi mulamu sirina wannuma eyansobozesezza okgenda nenegatta mbavubuka buyo tuli mu mpere tumenye emigongo bobubina babukankanyiza siyinza kwerabira Mukama Katonda emboozi eno esooke ekome mutendereze yo si line yakubiri tugenda ku desert safari nayo yise wao katama tobolu yimba gundi jenje mu kituli ne Allen skin bagenda mwakulinze ani amanya yamanyi pick up ezintu alawe zakade ajja kudduka jaloza banonyiye nayo siulidde line ayi Mukama Katonda nanyini buyinza ow'ebbeeyi webale nnyo byonna byokoledde ichuli n'ababadde naye n'abantu bonna bensanze Mukama obadde w'amaanyi mu bulamu bwange at a very different stage. People look at me and wonder mukulu mukadde muto mwana muto nviri azidayinga nenga ateddala bwenti bwendisiina kye neeyongerako Mukama bw'atyo bwe yankola mpezezza emyaka 5 mu 7. Yes. Nakulira mulembo gwali ogwa siriimu ennyo naye olaba ntuuse wala tawadde wali ku desert safari nga abazungu abakadde bakutunuulira nga balaba oli wa myaka gyabwe nenga bali byomenyekamu kalama sisaala tugiddemu Wale Japanese music experience. Zila walabi. Bazungu. Nga bakadde bakote kote. Ne wala bali obyakaja we mufirike geri jamenye kam. Negomba mwego. Ne bakana. Nga bala bita omubi no we mbuka oye. Baka. Era sebanga yadageza kubanyo ndola uyu. Nego luzungu tirugatta. Oyo wakago service andagala baguzamemu tudde kusala abadde ayi Mukama Katonda nanyini boyiza ku nseno yakutte ichuli n'omuyisa mu bbanga n'omutuse Dubai no meetings abantu abenjawulo twebaza Mukama Katonda nkedde ndi mulamu
kasubire na buli muntu ali mbula buli muntu yatuse bulungi twafunye mbuzibu kama katondo webbeyi asitulawo okuva gy'abaagala okubatuuse eno kino ne kyantuukako kyankendeeza n'okulaba engeri gye nalinda bamu abantu abamu abafunye ettutumu nga ndaba teri basaanidde wabula ate nange ne lintuukako mu tayimu mwe sitalisuubirira nebaza mukama katonda okuba nga ndikozesezza bulungi ekimala kuba oluusi ndireeta ebizibu mukama katonda oli wabbeeyi akuuma abantu b'okudduuba na Uganda emirimu gye bakola n'embeera gye bayitamu era njagala otusaasire ffe abantu abali eno otukwateko mukama buli muntu afune ebirooto bye ebyamuleeta n'abo abayita mu mbeera embi mukama katonda etererere ddala amiina ya arabbul alamin esaala egenze malayika zibadde wano wennyini kumpimpi Pakistan. Ovaawo muddo awulira. Wakayingi. Nakayingira. Bagolesa kitundu. Atendese baga. Alane kose je batukozesa. Waisewo utya. Atende basakulu. Yongo ali akuguma. Asesala. Linda kokatonno. Pakistan. Aneke muladi. Banna nalabye kyetaaniya nategedde nina omuwagizi omupya etaaniya kiina vibe kyokka keizi wali yeyogezanga simanyi newe kyamuyise nga kiti kigejja n'atabuka sandula ageza awanikeko bbina ate abanne bamuwa keizi oli siwakamenti ekira atabuka maama oba yayiseewo atya ngeri yayiseewo mukama yamanyi endala erodize anti walaji yoyo. Now what is this? Ezikwata eyiyo mu butuufu tegenda kujja wantu ogenda tawa Close. easy Enjoyment. Ffe tuli eno with the chop money. Eno gwe byaddala. Tukumye kateri. Ya, olugendo lwe Dubai lwabadde lw'amaanyi nnyo. Nakomye okumwenda no maano. N'amaana ayita omusajja yaŋŋambye ekima nakukolera after party. Oweda ze basuulya wansi z'otwalayo. Ogende kumajja kwetagala ngundi otero. Omusajja nina keeke nno ku reception. Omusajja Beke. $2. Zino nagambye muweereza bulungi nampa euro 10. Nagamba I've not seen a good presenter like you. Oh why? Nemugamba nze banfuuye naye nga zigwa wansi ng'ez'abayimbi kati nange manager yeyanjoleddewo nakwawulizaako ne mugaa tunaalabagana enkya kati zanambalira tunagenda nazo naye nga Dubai badde njagala obbagamba mwebale nnyo mwebalire eddala mwebale nnyo movement edda London twetaaga oneness why Abana-Uganda muyimba naye ekiganye musical crossing unity osanga wano Dubai abana badde bayimba London bayimba waki weebuuze nti mu London omuli Bana-Uganda mulimu abayimbi abasukka 45 nga tebayo kivulu ky'abayimbi Bana-Uganda mu London tebayo kivulu ky'Abana-Uganda mu America waliyo Megadi Sava Kalimu Kalitos Kaliro Namulindwa Tatumba yuna wetuuka nga balesesa bonna baba bakatenerayiza ekitegezo okuyimba bakyakwagala neti waliwo oneness ebasobozesa kukola bivulu byabwe ebyabayimbi baabwe omuyimbi wa Uganda nga si ye main act kitegeeza abantu b'e Bulaya nabo ebabeera ebweru beyunitegeezeza nti mu North America okwali Abana-Uganda abangi basobola okwekoleranga ebivulu ne tulaba talenti z'Abana-Uganda eziri mu America nene mu America ogendo laba nti waliyo abantu ababeerayo nga bayimba nenga teyava wa Uganda era ogendo laba atera bawone yave Uganda gwe bayita omuyimbi si bayimbi bokka ba entertainers mu different ways kati twakoze kino party kuliko presenter ba TV kuliko abayimbi kuliko ba bloggers kitegeeza buli muntu alina omugaso in his own what
capacity kati wetwetaaga okuba zino zikoka-kola arena badavido ze bakuba tebazikuba just like that baba bakola dda unity bagenda okufuna eyo coca-cola tebamala gagenda mu arena kuba kiswaza nnyo otu okusala nnyo kakati kitegeeza bakuŋŋaanya batya abantu abo wano n'ensi yaabwe basooka ne bagikola boleti nga kino kankikubuulire nti Abanigeria twagendanga mu ndongo Sweden n'Abagambia basista baabwe abavudde mu Gambia kyebasooka okukola kwana abazungu bawala ate bwe babakwana basindikira bano abalenzi abaki Abagambia naye Omunayuganda waba n'omuwala omuzungu ku Bulaaya oba mu nsi yonna kakalamu ifo ky'okukonectinga kwoyo omuwala omuzaalemu mufune omulaati ate agamba bugani abayaaye ate yango nekitinze ku mukazi omuzungu kesigaza wowe kyegamba wano nensi yeetaagisa ki nnyo ne Uganda abazungu bali ku blind skater ne Uganda abagamba oba mwafu abasajja bano wabalabye nina ekintu kye neewuunyiza ne Uganda ino kiyiganga country bwe twagenze ku desert safari balina ebintu bibiri bye bakulaga bakulaga nti balina osigaza kalica y'Abawarabu mu bazungu we baaliga bakolagana nabo babajja ku tekinologi namaki nakusoma we baamala ne basigaza ki kalica kyova olaba event yabadde nti twatudde mu modern Dubai naye ne bamala ne batulaga old traditional Dubai kati nga naye muli bakulaga ekigambo Dubai nga kyaka buli muntu najjayo essimu nakuba ekigambo Dubai oyo marketing kati Uganda tukola ebintu jegenyege ebikine tubiwana nga tebisi byaffe olaba enkuuka kale enkuuka kinene naye waliwo ebifo ebiri mu Uganda ng'osobola otegekera ddala kino kinyinyi ekyo kitwabaddemu abantu ne batuula ne ba family show nga paaka baagimanyira ebeera ki family show nga twali tutudde buli kintu oli ku butto olina obukwata empewo then ekyo ne batulaga Uganda evuddewa era abawalabu bwe bamala okukunyumisa mbiri ne bakulaga entambula gye batambulanga mu ddungu ne bazikiza amataala otobola otegeera nti nno haso gye bagijje si kuki si kumpi kino nno kyatulaze ekintu ekyakabi nti tulina kuba united tulina okukendeeza negativity ichuli gwe wennyini kendeeza negativity ichuli kendeeza ki negativity oluusi negativity ekuyingira tokola ki tomanyi omuntu olabanga omuvumirira nga omulengera awantu weegendereze nnyo oyinza okubanga omwegomba okitegeera era woogendere nnyo abantu bakugamba mu Bulaaya nti abazungu ba racist baba basooka kuba bakwano babaki babaddugavu n'omuddugavu racist omanya Abannayuganda abaddugavu tumanyi nti racist kitegeeza beero aliyo n'abaddugavu ba racist ye kuba nawe oyinza okukeera nga toyagala muzungu nga tolina kyeyakukola naye ng'ogamba olwedde oli ki oli racist so abazungu batwakomodatinga batya nga tebatwagala basooka ne babala energy kwe tukolera ne balu overlooking ebyo ne baga kasita bazze mu nsi yaffe kola okitegedde ekikulu ozze kulaakulanya ki nsi kati awo kyobola bakyusa racism ebyo ne babiteeka nti I don't mind them. Do you like black people? No, I don't mind them. Omuntu atakumindinga aba takwagala. Why? Kitegeeza oba oli mulamu oba oli mufu kati ye racism gwe bakola ki naye olw'okuba tulina waka capacity tulina emirimu gye batakyakola nga beetaaga abagikola ngalefe tugifunamu bagamba I don't mind them ne batuleka for the benefit of their country to develop okitegedde naye ffe newe kiba Uganda ensi okitegeera ebiseera ebisinga abaddugavu oba abazungu aba racist aba yasooka kuba mukwano gwa muzungu oba kuba mukwano gwa muddugavu omuntu oyo amala mu betrayinga n'akyawa race yonna fo to the core. Yes, era abantu bakugamba senga okeera n'ovumirira emize ebisinga kyawo ng'abantu n'avumirira oba ba lesbian
nyonyo obsessed, it may turn you around to be one. Ye yanto gena chiwo obudde ogugolinge kati obato yagala basiyazi nnyo katugeze okitegeera ojjabba gugolingako kati joko mubalaba jiba komo yingira muki ekiva mungo okifindinga ki nomo yakyo vola byo campaign na yate tujitaddemu ebbugu muki lingi yinzo kola side ki effect enza okuba reverse psychology ya promotion okitegeera kati kubanga abana abato bebuuza n'eki kikino tikikino bakiberaho ku bifaananyi by'abantu abekisinga okitegeera stars kati omuntu ng'alaba kifuuse ki nomo n'abazungu we batu bakinomalizinga balaga teacher nga akiri balaga okitegeera omwana ne bamwadoptinga ng'alaba abasajja babiri bebaka baki kati talina ngeri gyakula ne bamugamba nti kiki kibi kitwalire ku makovu Uganda tuli ekovu naye go ekovu empoma geri woma zisimanyi lwaki tetuli ekovu nali ekovu juweza wete yantwala ekovu liringa meketu ne because bakuza bakolaga ekovu ki b tosobola diya ningo omuntu yalifumbe nga tomanyi udawuno bana kana akamyuka oma meketanga katiku nkutidde so therefore oneness yekintu kyetwetaaga fenna in all aspect nasanyuse nnyo ng'abantu bambuuzayo ku bibuuzo oh my god kati babloga tutaddewo leve empya tuwegeregeranya ng'otudde mu kati bino biriko kati levo ki ndala okitegeera levels ndala njagala obbakubiriza mwenna abali mu Bulaaya mu Dubai okkiririza mu unity ekuyamba nnyo ng'ofunye ki ekizibu unity tema ese ekizibu tekimanyi nyumba mbi nawe yaterera ofuna ekizibu ngira weetaaga ki kati katugeze bakubikidde ku ssaawa nnyezi ekiro okiwulira oli Dubai tobadde nanteekateeka za tiketi ne woba oyina ssente oyinza okwekanga ng'oli wagendeera nkya kati ezo awa mpaka nkya oba weetaaga ki weetaaga abakola ki wenda mukwano gwange yafiiriddwa taata w'ekiro watumidde yafudde ekiro yafudde namugenye kati tukiraba kati ayinza obanga muganda wa Simon taata wa Simon yafudde Simon ki Simon munene w'omukibuga kati oyo kyali wange okiraba katuli eno olwedde tuli concern tutuuka e Uganda naye tunaba abaziise tulina olaba Simon tumukole ki oneness yeyamba naye noddaawo era ekyuliwa kimu ekimu Dubai kati kino njagala kya addressing abantu ababadde balina complaints jo yesterday as the spokesperson People Party nalabyeko ku video nga zigamba tukimye eki ndowooza kyetwakimye kyo nkinyonyodde party yes ekyo kyo kituufu kyetwakimye naye n'ekirala abantu abali mu mbeera enyigirizibwa oba abali wano mu ddungu njagala kino okitegeere other factors constant mu economics tukiyita ceteris paribus other factors what constant obulamu busigala bukola ki bugenda kankubuuze parliament eyinza okuyisa biliyoni 4 ng'ekaseeso amazzi gatambudde naye nga biliyoni 4 zaggula motoka ya speaker wa president okitegedde munyigirizibwa mu Dubai muli mu deportation muli mu overstay naye njagala bagamba ffe tetuli ba government official ate tetukola ku embassy gwe okuddeyo ogambe nti tuzze mu Dubai nga tetupostinga nga ku bakadaama ebyo yina bigamba ba government ki official kiri kyegayi ceteris paribus obulamu busigala bukola ki other factors constant naye gwe okuddayo n'otugamba nti simanyi sente zemugenda okugenda muzikwatire bakateeyamba kwata ezizo gwoziwe baki bakateeyamba si mu bubi naye njagala tuyige nti olina okutandika okukola argument ng'efiitinga weekola ki weeraga People Party entertainment movement ekitegeera ebadde mu country mwonna 11 years tetusobola lekawo entertainment olw'okubanga essalujja waliwo abali muki mu detention newe tugirekerawo nga tezze tebabata kati twagimaze babatadde tugenda bajjayo ebintu ebimu tukkiriza mu time ne tusaba embeera ekyo kisiffe gavumenti naffe tulina byennyini ebitukola ki ebitunyiga byetwagala bakoleko immediate naye gavumenti si weekola gwe toba kutwala mu detention center n'olowooza nti emirimu gyonna gijja stoppinga bafokasinge ku ki
kugwa ne waba ichuli the government and people life still move chi on, otherwise we twandi firidwa nga twandi suzenga kuchi kumalalo ule nyafa speaker parliament netula ne balonda nompya nga tebalina kuzika kitegeeza other factors constant. So mulekerawo okubeera ne mind erowooza self importance. Muyina abantu b'omuddungu kye mukola mwagala kulowoozesa abantu nti you are the priority. Kino njagala babuulira open, you are not. We have doctors, lawyers, abantu bangi nnyo in all on what aspects. Waliwo n'abali mu camps e Uganda zimukama Katonda tusobole otuuka ku ebyo tukola ki bye twagala, cause oneness kintu kikulu. Nze nafunya abantu all walks of life. Buli muntu ayagala kumbuuzaako olinga ngambira ddala ekuli nze ndi wa people ki power naye olwakiva Bulaaya kati abantu bankubidde isima tuli mu ddeira fa abakago bana Uganda tukuŋŋaanira naffe twagala okulaba wano. Muganda wange leira twahali California LA brother wakola mu Emirates inga omanyi shift z'ennyonyi yavudde ku nnyonyi najja okundaba wano latansanga nina keke ku reception nakafuna keke 15 okweliflectingako kiri important. Muntu oba okola erinnya oyita mu bintu biki bingi. Mwabalabako abayimbira mu G-string, mubalabyeko abajjira mu kesi z'abafu, mubalabyeko abeegaaya nga lowooza kyekijja omukola ki oba nekyoyagala kikuyiseewo. However bw'omala oyitawo it is good to reflex no shaping ki back. Jagala bagamba bannayuganda mwenna I'm shaping back for the better. Ensonga zammwe naziwulidde situndanga ku bwongo, ngenda sigala ku nsonga z'abantu kuba tewali gwe napangisa mutwe ne bali bennyini benkolera nabo bakitegeere ekyo litakupangisa mutwe mpozi gutema ogutwali kupangisa birala ensawo zonzi kupangisa n'engalo teekamu naye omutwe ngwesigaliza okiwulira nga biggest share ki holder banka weguza share holder zonna nedda kanamwe mu company zammwe mumanyi mwe ba biggest share ki mu yichuli omutwe guno ye biggest share holder guli kunzi. So ngenda baku nsonga zammwe nete muzitukaka oluusi omuntu n'oba ayagala obakolerako ekintu bakadama oluusi mumulemesa oba abantu b'e Bulaaya tanna kitandika nti okola ki gwe negwe olowooza ye talina birala bigenda muki mu maaso. Ffenna tulina ebitunyiga gweoli just mu detention. Nze nina emyaka 57 bato bange bonna bazadde olowooza mpulira ntya ntuuka eka nga waliwo abazzukulu 2 ne temulimu waani taata wange waali baganda bange weebali. Obutazaala mu Africa is a shame. Siwe kiri? It's a big shame. Embozi abasajja baga tulinde mu abazadde tukoleki. Naye ensi egenze ngiraba diversity. It's not all about nti olwokuwoyina bantu bangi abalina abaana nga tebabalabirira. Nze ndabirira abantu bangi nga wegambe na sister wange balina abazzukulu ate nze mukulu siga tebabalabira naye nange mulimu empuliranga contribution ki yange. So ffenna tulina ebizibu. Waliwo n'abantu batayinza babuulira. So wadde ng'olina ebizibu njagala omanye nti n'abalala bakola ki balina. That's why twetaaga wano n'ensi kuba we tukola movement zino government ekolera ku pressure. All of governments work on ki pressure. Makerere mala kwegugunga noli okukola bakubuki kubigenda mbaaso tokisite case abakozi obalala bamala tula wansi ku sit down ki ebiseera ebisinga government zikolera ku pressure. But how bwe tukola movement ene ya papo party nejja wane Dubai negenda London neyingira America netuva mu Regency Hotel netugenda mu Arena government teyinza butakola ki wali weebuuziza lwaki tunula wano ensi zonna zirina Abannayuganda gomanyi nsi mmeka government zeteekamu ssente naye America olw'okuba North America bangi ate nga batuula buli muki mwaka batuuka ne beegombesa ba MP ba minisita nga buli yuna weebaayo abakulu bagenda baki
bangi kino kyaleetera abakulu mu parliament aba minister baani okuteesa yuna bagiteekenga mu ki bagiwa $10,000 ejja dola lwakuba terina wadde akataasa k'ettaka wadde akajiiko terina so government ekola ku pressure naye naffe otukola movement okitegeera tutuuka neebanga terina kyakukola ebijja kureactinga gatinga woolaba before bakadama sebadde baweebwe ki eddoboozi naye basobola okutegeera wali amaanyi gaabwe we bayita era Uganda ne batukane babafiriga kubanga baba bangi you get it so mbakubiriza mu Dubai balina obukulembeze buli saza balina obukulembeze ku buli ki saza ng'omuna Uganda atakimanyi mwefuula nnyo tisirina budde bangamba kyabo boogera bwogezi banywa bucaayi bateesa ku community gwe weefudde ki ekirala bw'ofuna ekizibu ate onojjukira ki mujjumbire nga meeting contribute bwe bakulonda take the position okitegeera cause leadership shapes the world mu buli kintu mulimu obuki obukulembezeewo nawadde njogera ne gayomba muyita barista Timo tiktoka namugambye kati mwe mubulayo mwe muli ate nnyo data aba tiktok kanamwe mwetaagamu obuki obukulembeze government bweneetegeera nga we yategeera obwa bloggers ki association kino kinagambanga pengi ninge yeglorifyinga ku oneness nimugamba tekimala penge tekikola ki abantu abalala bajja kujja nga tamanyi nti njogera ku nze nemmeranga erinnya eggereka lirumanga lijja naye bwe lijja teriddayo engereka ogimanyi tolabyeko ku bantu basiba matayiga alina engereka ng'alina ssente eba yamulema okujjamu enzibu nnyo eringa mpagameku kagumba mbulago ekiri kagumba ekyoleya loan owulidde kati bino ebigambo mbibagamba kuba nange abantu bazze bantuuza tusobola okukola movement eyakabi regardless government jejja owulira obukulembeze wano Dubai bubeewo nga babuteekamu ku ssente London Sweden for Sweden tulina obukulembeze at oloki level ne government tuteekamu ssente because tuli baki batono ate mbatono ne tweyawulamu naye era olaba obwa Buganda obukulembeze Buganda olaba nga obukulembeze butambula yonna gye bukola ki kabaka gwawo obukulu abutwala nga ki kikulu naye eno ovuma ambassador oli mu detention tomanyi mugaso gwa ambassador kikitegeeza let me tell you ambassador is the representative of a president kali gwe buli olaba ambassador n'omuŋoolo oba oŋoolaani president naye gwe kyotamanyi nti mu mirimu gye bawa ambassador okukola ogw'okufaako ku bikuluma is one of naye alina emirimu emirala biki ye waba convinces abawarabu ne bava ne bagenda ba investing e Uganda government kijjo tunulako ekyekomera nabo bakimanyi nabo balina abasibe muki mukomera so toddira ate kuvoola ambassador kuba ogwo omulimu gw'okulaba bwaguleka tewali agenda mumugoba ajja kulaga nti giye emirala gituukiriza nayogera ne ba investor naleeta investor okitegeera naye kati ambassador z'okubalaba ategeera ekigenda muki mu maaso abo abakulembeze ne bwajja n'ogamba leero lwasoose naye gwe sooka otwale kiri nti akoze eki oyombe ng'agenze kuba w'oyomba nga waali nekyagenda okukolera ajja kikola ki kukivaako osigale mu detention abajja okulambula be bakuwaga naye ng'ate takujjeeyo tutegere roles zetukola tugenda oteeka abakulu ku nninga ng'ensonga tuyina naye n'onoogamba nti ambassador takola ng'ayina vidiyo nga mumuvuma ngaze mu detention government will buy his position kuba gwe tekuwanga ku mulimu oli mukozi waayo okitegeera so abantu mwenna abali mu Dubai abroad njagala tuyige gw'osobola okugamba ogenda vuma ambassador kisatisfying ego yo but it's a long term effect kuba government eyinza okumulekawo emyaka 10 yes ambassador si ekintu government kyekyusa okitegeera waliwo n'ambassador yafedde gwe bajjako oba bamuggyako ne bateekako acting acting yamalako emyaka 10 nga Museveni tamuggyangako ne balonda omupya ng'abantu oli omukadde eyali acting ne mu Denmark yasigala oli ambassador. Do you get it? So as we get our pains
tuyina otegeera kyekinyamba omuntu ne bwoba tomwagala ng'olina kyomwagalako sooka okkakkane ye gavumenti olina kyojagalako gavumenti teyina position tensibyeko gumu ebiri naye nkolera ki naye olwokuba obakolera mu disguise tolina appointment letter yaabwe official abo bakwegaana ekitegeera that's how governments work. CIA zituma abantu ng'oli collateral damage nga bakimanya America ogenda kukola omulimu ogwo naye nawe ogumala ate okomaawo bamanyi obbajja mu kkomero oyinza oba wali sharp shooter notta mukazi wo n'abantu abalala 10 mu dakiika mu 1 or 2 minutes ne balaba nga that kind of target yakabi ne bakusiba yakonkona ne bakusiba naye we batuuka nga balabye nti beetaaga sharp shooter bakujjayo ne bakugamba bw'okola omulimu guno bulungi gy'olaga tujja kukujjako emisango ki gyonna eze nkuganye muva gye muva era wano weewagazi weewa nze nategedde gye muli toyinza funa musinguza agambye share this video today njagadde buno obubaka butuuke ku bantu. Some guys basuka no matter what the government is government. Yes. Toliba opposition. Yes, kati oli opposition atoli mukambwe nye government kati ekuyambe etya. Yes, butunula ababaka be mwalonda. Have you seen Senyonyi shouting to the speaker? Senyonyi watch. Opposition. Nebo atuka ku press conference ku Nupu agamba ki. Ayogera ebigambo ki? Ayogera ebigambo kakaaga naye mu maaso ga speaker aba opposition basemujunga nga tobalaba soko bampuuga ayina ebimunyigolooza ayambala essuuti kubanga ayagala gavumenti ya Museveni ayagala gijjako naye ayina ogijjako miki mu mitendera naye senga kati gutolaba zaake alowooza amaanyi gajja kulya ne bamujja kuwa commissioner n'afiiriza pate kubanga commissioner afuna $100,000 mwabiri kakati ekyo nakyefiiriza n'alinnya ku mmeeza ne bamutwala mu disciplinary committee n'afiirwa position mwalina standing abeere hard nadda ku baaka ki bench okitegeera kati ate abakola obulungi bampuuga olwokuba omulaba mu ttaayi nga tavumye taboggoledde sipiika olowooza takola ki takola mulaba ensobi gye mukola okukolagana n'omuntu omuggyeko ekintu mbabuuli omuntu ne waabanga ssente zo n'azikunyakulako n'azikwata mu ngalo mukwate bulungi omumuggyako ssente kuba ssaawa eyo yalina ki ssente nze kikiyikanira ku sayidi ya ssente kale neuma temunegotiatinga naye tokasuka maki mayinja kati bantu bangi nnyo after long time baali ba Nupu opposition ne olwokuba munyiga mangu temuspealinga bammwe eddakiika 2 nga n'owamwe mwamuvuddemu ki da bantu bangi nnyo mu mutima tebaagala bagamba naye ne mu box balonda Museveni nze nina abantu abankonfesinga ne banga ekituli natunula ku bavubuka bano abajja omutima ne gunkuba okitegeera omanye ekyalemesa Besigye okufuga Uganda ekyalemesa Besigye byonna yabikola is a very articulate man ne the fact that Besigye family yali ebeera bweru Museveni nga kamukubisa Museveni abeera Uganda ayina ssente eziteeka abaana mu America naye Museveni abeera Uganda n'abaana n'abazu kati bana Uganda bafuna belief nti ne waba waguddewo ekintu tuli wamu naani ne Museveni ekyabakulu kye bakola abasinga ekikyamu gwe waddusa omwana we Canada n'olinda owoona gye bamukube straight bullet naawe oba ne question yaki y'amaanyi. This is why Museveni yateeka omwana we Magye ba Prince Ali aba England babatwala ku training Prince Ali ne muganda bagenda ne Afghanistan to put confidence in the army of Britain nti ne Prince muntu era ayagala defendinga ki England tuyina otegeera wowe twetaaga omuntu ne waba tomwagala oyinza obanga olina ky'omwetaagako
okiwulira nze nabadde sirabanga ku kyetaaniya. I want to confess I've changed the position. Nze nkyusa ne Wininwaji yanyambalidde bulungi ate Wininwaji abantu bamwagala. Njagala omwebaza okulabika obulungi as an artist. Enviri zamunyumidde nga towards on point. Mbadde sirabanga ku Wininwaji. Nse sirabanga ku Wininwaji, sirabanga ku Mama Fina, sirabanga ku Shiba Kalungi ate namusanga wa. Nze siba mu night life musange wa ate naye tali amuserena simayita mu bifo bya Bay. Mama Fina taba mu night life. Anti naate sigenda mu ssabo. Tumusanga ko musabo nafe. Si musawo. Tumusanga ko musabo tumusanga. Ewakawo inagenda ebulenga nga nine ennyumba gye nsiiga kumpi ne wa maamaani. Anti eyo kati ate waliwo ewalala. Ulira wa Mama Fina ne namba ine ngisaba ne mukubirako. Night yakwata satutwala paso just nkulaga simulabanga ki tomulabanga wadde nga mbeeranga Uganda sirabanga ku Wininwaji ate nga nkolagana ne Swangizi ki Avenue sirabanga ku Shiba Kalungi namulaba wanali ngeze we nazigalira ku gate kati mpozi wengendo jiko na mungi kulubule mukwe kubanga nze kayina okugwa ne namalasi nigwe gwaso namulaye mu Dubai letaiza kujja wali yichuli yanfirize 10 ne mugambe kisirani kyalina ne troche jamocha namulaye mu bifana ina yate namulabyewa kiringa proper zinala namulaba atuka namulaba atuka ne siraba ku proper ina olugezi gezi jamusanga ko Uganda ku pano mugaye je wali bamanyiyo togaba wali mu business yonna gyoli bamanyiyo. Anyway mbebaziza nnyo mwenna naye mbawadde obubaka buno mbategeeze nti wobanga olina kyoyagala ku muntu sooka omukwate buki bulungi otherwise ayizo kiremera. Museveni ali mu advanced age buli w'omutiisa ku buyinza ng'abunyweza buli w'omulaga nti kubanga ye mukadde aga era omulabe mu video agamba tokkiriza okuntiisatiisa tokkiriza okitegedde so nkwate ki bw'omuyita ddangala bw'omuyita gundi nga yanyweza buyinza bwe okitegeera obaga omukadde akwasiza ku mmere ye ng'alinda aba ali awo ng'akalulu kakoze eki katuuse. Mubadde mukimanyi nti mwe mugenda oyingira mu kalulu kati tuli mu kalulu e Uganda njagala bagamba tuli mu kaki katuuse dda tuli mu kalulu ka president Museveni yennyini olabage avuganya mutabani we mwabadde mukyali ku Museveni we Nigeria mwamulabye Davido nno gyali simanyi lwaki Davido teyesimbawo n'akulembera mu Nigeria olwedde ne famire ye bali mu leadership naye ate amazina gazina nga anko waafuuse senator wa state togalabanga bano be bamu ku baali batuwaga. Hey Davido agambye gundi Davido mugagga lwaki teyesimbawo mu Nigeria. Ladies and gentlemen, politics si wa abantu baavu ate we twogera ku bwavu si mmere sente zigula poloti sente ezaki ezaddala ate politics wa abantu bamaze okulaba ebirala. That's why Nigeria ina milioni 2.8 wa mwana ekitegeera eyina ba youth mukalulu akagwa Nigeria eyina abaana 26 abesimbawo. I stand to be corrected. Sijukira fact number ninga around there. Kakati webuuze lwaki ontaje yakyama omumu olw'okubala sente gwe balooze bamulayo sente zamukyamya omumu alinga kirumira kubala kati ali atu president oyo sente togoloza ati mulwadde kubala sente kwe kwamukyamya omumwa kwe kwamuziba amaaso n'afuna galubindi kyeyasobodde obuwangula nesenga walabye ekyabadde mu kalulu e Nigeria. Kati tegeera owa president kintu si kyakuleekaanamu si kya pose nti abufaanana simanyi atambula engeri gy'anaalabye president compromise niwe baba bava mu lutalo simu ya Kaize eri ku low battery yagikozesezza ndi ku mikutu gyonna ndinga CNN TikTok jeje chiri one official Wendi yes thank you so much people on TikTok njagala obagamba ate mwabo ku TikTok
muyina amanyi nate mugakozesa wiki tukiyita bad energy nega muyina kyetuyita misguided energy okitegeera kati omala okuba misguided kyobola energy mujja uploadize ebintu ebirala ne mukunama ne mutulaga amabeere nete mumanyi effect ya 10 years oyo mwala eyambudde omulabi ajja committing suicide anytime maaso abazanyi ba pono ezo movies emulaba ez'ekiseegu research eraga ku myaka 5 mu 5 bakomitinga ki suicide. Why? Atuuka nga takyalina maanyi ng'obwana bumumanyi obulaba pologa anko idi banatuuka n'awulira ng'ali ku mpeke kivamu nga bakomitinga ki suicide. Okitegeera? So njagala obategeeza ba TikTok mwenna tukola kintu internet etereka nze banyimye obulango bampita mu Centenary Bank abakozi bonna boarding ekkiriza nti yikyuli ye mwogezi ne wajjayo aka video we shall kill omukazi n'antamanga buli sawa ka playing nenkola omusajja eyampita yanga yikyuli miliyoni nyazi hizo nemuga kale abadde afudde bwolemala twanyiga nempita wali ku Nandosi okitegeera nenga akalango kakola ki kafa. Chameleon is my friend, family friend, tuli close kubanga bazaala mu sister wange. Ne Chameleon alina endorsement ezimuluma nenga baziwadde Morris Kirya baziwadde Azawi wa Guinness Vinka wa Belo gwe tunula ku bayimbi abawogera buli kibasanga ombuuze brand kyemuliko Azawi asinga Chameleon oyimba naye Guinness tenza wa Chameleon kalango kuba buli wegenda okukamuwanga wali wajjayo video ya Kiboko bagamba omusajja ayinza okukuba omukozi ne time atulekere company nange bintuukako njagala nkujjukize nga TikTok mu butuufu abasinga muyingira mu kintu ekyo nga temumanyi waliwo omuntu omwala gwe nalabye nga yeebase endusu ziyiika naye ali kuki ku live abantu bava mu kyalo n'akwata bukwasi ssimu nina gwe nalabye nga bamuzzaayo nti yakola video nga video si ntuufu bagenda badipoting nga ate kikudipoting siza video gye wakola yabadde ali guretinga bw'oba toli mwogezi wa social media ginyumirwe buki bunyumirwa eyina dynamics ezinyuma naye ate ereeta n'ebiki n'ebizibu mikwano nkimanyi nze nayita mu kyeyo emyaka 10 nasulako n'ebweru mu sino mu winter omusana oyinza okugulabanga omubi tolina kintu kizanyanga muzira njagala okuyigiriza ekintu kimu woba olina kyoyagala ku muntu calm yourself down as much as you can naye bw'obeera aggressive n'oli gw'oyagala okugjako ekintu afuuka defensive ekitegeera yes aba Manchester United mukulikeyo mu netball Hagen needs a hug siye coach wawe Hagen 10 needs a hug tino baleeta Liverpool yabamazeemu akajanja naye kugalirira omupiira w'ebityo Madrid ekuba Barcelona nekuba Manchester nekuba Arsenal n'ate na Liverpool kyeyagikoze struggling musanvu down nebuli mu Premier League mbamu mu team ejja nekola surprise ne Manchester yakubako oli omulala ne Madrid yatukubako mukaaga Bayern mugume sima mususu mimi na Uganda mwefuulanga ate team ezammwe n'omusango enti takyayogera don't be obsessed. Obsession is bad. It always kills. Bw'oyagala ennyo ekintu ofuuka waki wa bulabe gye kiri era bw'olaba omuwala ng'akwagala nnyo asusse manya afuuse dangerous bakiyita obsession. Obsession yetta bw'obeera obsessed n'ekintu kikola ki kifuuka dangerous. Mwebale nnyo mwenna abantu ababadde mu show abatambudde abakoze abategese ebufuwe twakoledde mwebale kwambala bulungi mwebale kusanyukamuko munange okwegattamu kasmailo abantu ab'enjawulo bakyali bange Peterson Soja emikwano egy'enjawulo abantu abakulu abazze bambuuzaako nasanze omwami nangamba mazowana emyaka aga kiri kitegeeza probably mwenna abazze kati oba abazze myaka endala ze tutamanyi
okitegeera okitegeera TikTok nako kuliko ki TikTok einenge jekola ki jeze nga buli muntu osobola okwe ayalinga naye ni TikTok nekulema. Don't be left out. Abantu bakulima mbuguno omukutu gwa abaana bato tewali mwana muto yali akoze mukutu bannanyini gwokolera bali abagiteekako ebyapa byabwe era kyova singa apps abantu bazze tebatandise okukola apps zaabwe kitegeeza kati ebintu ebi kati innovation zitambula. Future is technology naye oli awo ate abatalina kyako alaba obulabi yasooka ojjugula omuggyeko kyaja pachaja yange chuya natero tandika mama na kale banna naye nga tonnafa weekola ebiki sanyuka oba tolumiza muki muntu naye weewala akantu kanongo okuliridde kabato ndowoozi kubanga keiza asikaako n'olowoozi oba kiki kati navudde ku keiza akansikemu naye omutwe gwawunze nze nenga ekyuliddayo kuki kuchotegera obulungi kachai n'otiki dayo ku muwogo wa Museveni na kachai n'otuzi kyoba osigala naye batugambye nti wali potrinze principle yalimba wano nti bamusibye wagenze kunoonyereza ku bitongole nga tebamusibangako owange ebyo byonna nja byogera ndi Uganda mbannyonnyole kuba ntambudde mu bifo bingi era ntegedde ebintu bingi naye njogera okubakubiriza mwenna unity ndani amoti nengo okimanyidde ddala amoti tagenda tasobola buki amoti mukozeseza nga example no offense okitegeera kati amoti mbalabye gabeesimawo bapademani bakatumba oye ojja tuuka akalulu waliwo yalonda katumba oye ne president wa Ukraine bamulonda bwe baki nengo omanye kyalonde katumba oye yafuna obululu yabujjawa kitegeeza abantu bali frustrated mu bali n'asalawo akawaani nenga akimanyi katumba tagenda kukola ki so mu butayitamu bwa katumba naye yennyini teyayitamu ebirowoozo bye kati awo obusungu ojja buzza mu kuvumaani ayayitamu naye nga bali abamulonda babibuuza gugu walonda aliwa so nga tugenda okukola ebintu byonna bye tugenda okukola